The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Akawungeza akalungi kwaniriza nnyo ku programu ya Voltage kaba masanyalaze gennyini lunaku olwokuna essaawa zibeeremu yakawungeza okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Nze Eby'Enjawulo Dedirian nga agenda okubeera omwanjuzi wo olunaku olwaleero. Eno tubeera buli lwakuna ssaawa emu yakawungeza okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku byobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda, ensonga z'eddembe ly'obuntu, ensonga z'abavubuka, ensonga z'ebyenkulaakulana, ebyenfuna n'ebirala ate ebigwa mu kkowe eryo. So nkwaniriza akawungezi k'olunaku olwaleero nga tukuba ttooki mu bibiina eby'ebyobufuzi ebiri mu kugenda mu maaso n'okusunsulamu abanaabikwatira bbendera ku mitendera gy'ababaka ba Parliament. Bwe twogerera NUP eddimu erikwasiza maanyi era nga batandika ku ntandikwa ya sabbiiti eno okulaba nti basunsulamu abo abegwanyiza ebifo by'aba member of parliament oba ebyababaka ba parliament, okulaba baani abasuutinga weewaawo nga process erimu kutambula mu kannabwala mu kibiina ki NUP. Ebibiina ebirala ebimu byamaliriza dde okusunsulamu okugeza nga NRM akamyufu k'ekibiina kaggwa era abamu lists oba amannya gafuluma agongera okulambika baani abaali ab'okubikwatira bendera ku mitendera ate egy'enjawulo. So nno tugenda kuba tutambulira ku mulamu ogwo twogera okuba ttooki n'okwongera okumanya oba ebibiina bino binaasigala biyimiridde sinakindi okwemulugunya kw'aba candidates ab'enjawulo oba kunaasobola okubaleka kyekimu ate oluvannyuma lw'okusunsulamu kw'akakiiko ak'ebyokulonda. So okusunsula kuno oba okugaba kaadi mu bibiina kukyagenda mu maaso, naye amaaso gatunuuliziddwa nnyo ekibiina ki NUP because bw'otunuulira ebifo ebisinga biriko abantu abasoba mu omu. Twebuuza ebibiina bino binaasobola okusigala nga biyimiridde newankubadde nga omuyaga gusiikuuse oluvannyuma lw'okusunsulamu abanaabikwatira bendera ku kifo ky'omubaka oba ku bifo by'obubaka obwa Parliament. Nsaba oteese ng'okozesa comment section, teekayo endowooza yo. Nja kuba nga nsoma comments zammwe oba endowooza zammwe nga show yaffe bw'egenda mu maaso. Ntudde mu studios n'abagenyi bange okuli Sendagire Muhammad ava mu kibiina ki National Resistance Movement giyite NRM, mwali mu studios. Ndi ne Mosiri David omukulu ono ava mu kibiina ki NUP ate nga yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Makindye West. Ndowooza okusunsulwamu kwe process yawedde, so ajja kuba tubuulira embeera nga bwe yatambudde. Entebe eri gye mulaba ekyali enkalu tusuubira omukulu Mayanja Robert okuva mu People's Front for Freedom. Bwe tugenda okuba nga tutambulira, so nsaba okwesa emikutu gyaffe gye mugatta bantu ku Facebook, Digital TV ne The Alternative Uganda. Teekayo endowooza yo, ebibuuzo byo nja kuba nga mbisoma, so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. Nkwaniriza era kanyanirize abagenyi bange olunaku olwaleero. Ntandikise naawe kule Sendagire Muhammad. Eby'Enjawulo. Lamusa kuba tulaba. Nsanyusa okubeera wano olunaku olwaleero. Amannya n'eddoboozi Sendagire Muhammad Kasirye.
lwakuba nyumirwa nnyo ebiseera ebisinga mukyalirian ng'otaddeko kali yali yeesimbyewo okuba lord mayor w'ekibuga Kampala. Ekyo tekigenda kuvaawo leero n'enkya na luli abantu okugenda mu maaso okutegeera nti ekibuga Kampala kituli ku mutima. Era njagala okugumya abo abatulaba n'abazze nga bangoberera nga sendagire nti tetugenda kulekerawo kwogera ku nsonga z'ekibuga Kampala nga capital city. Uganda nene naye waka ewaffe ye Kampala. So tujja kulwanirira okulaba nti no the infrastructure lines zikyuka. Tujja kulwana nga bwe tusobola okulaba nti no the slum spaces ezibadde mu Kampala mujini emyaka 5 egiddako tujja kugezaako nga bwe tusobola mu busobozi bwaffe okulaba nti at least we minimize ne lifestyle ez'abantu abasula mu areas zino zikyukamu. And trust me, yes, ebbanga lyetunamala nga tukyali balamu you will be seeing changes. Katusooke tumale bino ebyakalulu probably 2026 to 2031 ne muganda wange Musira ajja kubanjulira there will be a very big transformation in slum spaces, more especially mu capital city. Buli kyonaalaba just know sendagira ajja kubeera ne atachi. Otunamala nga tukyali balamu era nja kuba nzija wano okwongera okuttaanya ensonga. Nzikiriza programu eno egenda kubeerawo nga n'akalulu kawedde oba ekoma mu kiseera kino bwe tuli mu eyawa kulaba nti slums zino muzikwatako muzidi. No, nze njogera kusinziira ku yalibadde manifesto yange singa nali mpisemu okubeera Lord Mayor. Naye because wagamba mushewedde wagamba ojja sigala okola obuvunanyizibwa obw'enjawulo newankubadde tuli elected ng'omukulembeze. Wenkubuliza ekibuuzo kino nti programu eno bwe yali mu manifesto yo yali yakubeerawo mu electoral season eno yokka oba yali egoinga past? Nze we nali nga mplanninga omanyi wabulawo short term plans ne long term plans. Kati nze we nali mplanninga singa oba oliawo baali bampadde obuvunanyizibwa obwa Lord Mayor. Already nali nakiplanninga 4 years back. Like emyaka mingi naye like okubeera nga practically oyagala kubeera nga otekinga over office nali nakiplanninga 4 years back. So kino season ene gye tulimu literally oli newaba nga alina kyayagala okuimplementinga on ground talina nnyo kyasobola kukola nekiba nga kisobola okubeera felt by government or by the people. So oba olina okulinda season eno neggwa gino emyezi 6 oba 7 neggwa ne tuyingira 2026 nga bino byonna biteredde administratively n'abo bali mu office nabo nga basobola okupataninga naawe sendagire okuba nti n'ebintu ebibikyuka. Era mbadde nyakumanya nti just in case awangudde wa opposition ogenda kukolagana nze sikinaako buzibu as long as democratically abantu be bamulonze. Senga sendagire nze issue yange Lilian obanga oneetegereza mu byobufuzi siri nnyo ku kulwanirira parties. Nze ndi ku kintu kimu President Kagula Museveni ye president w'eggwanga. Ekyokubiri bannakampala nga bannakibuga bafuna okusinziira ku ebyo gwe twalirowoozeza twali balabye amawanga amalala gasobola okutwegomba nti wezijja mu Kampala asobola okuba safe. Lwaki omuntu ava mu ggwanga eddala nga tasobola kusula makingi sincerely? Lwaki hotels n'ebifo ebisanyukirwamu ebiri mu makingi oba kawempe omuntu tasobola gamba nti no nva gye nvudde naye ngenda kusula specifically mu areas zino nga awulira nga ali safe si unsafe? So these are the things we want to really look at with the help of government or without the help of government directly. Yes. Nezikiriza mu dakiika emu yokka kano kayiseewoko eri president wange President Kaguta Museveni nti abantu beeyongedde okumwagala. Actually abantu beeyongedde okumwagala n'abopposition nti batandise okufiiringa nti is the right candidate. Not because tewaliwo binyiiza mu governance. Mu government wasobola okubaawo ebinyiiza naye n'abo abaali bawulira nti no boolyawo President Museveni mubi okusinziira ku bihappeninga mu bibiina byabwe n'okuba nga babaliddemu olukwe. Reality efudde mu opposition abo balowooza nti baali royal to the party tebakyalinayo ataki. Kati bawulira nga the only place where they can run to is the hug of the president. His Excellency President Kaguta Museveni. Yes. Neyanze konkulu sendagire Muhammad Kasiryo kuva mu NRM. Okwongera okutegeezako omulabe wange olunaku olwaleero mukago gwa iPod oba Interparty Organization for Dialogue oba guyitibwa mukago ogutaba ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga gutudde olunaku olwaleero era nga ebibiina eby'enjawulo bibaddeyo. Ndabyeko Uganda People's Congress, ndabyeko abakiise okuva mu Jema ye Honorable Asman Basalirwa, then aba UPC ndabye Honorable Jimmy Akena, Party President, ndabyeko ne Secretary General, I think Fred Ebil, ndabyeko abakiise okuva mu Democratic Party, kubaddeko Honorable Norbert Mao ne Secretary General
mukulu Siranda babaddewo nnyo ndabeko abakiise okuva mu PPP mukulu Saddam Gaira abaddewo nnyo ndabeko abakiise okuva mu Forum for Democratic Change era nga wabaddeyo abakiise okuli Engineer Patrick Oboya Moriat kuno kosa ne agenda okubakwatira bendera mu kalulu ka bonna ka 2026 Honorable Nathan Nadala Mafabi of course n'abakiise ba NRM President w'eggwanga lyattu Uganda General Kaguta Museveni abaddeyo Secretary General w'ekibiina ki NRM abaddeyo mukulu Todwong wabaddeyo ne Speaker of Parliament so bebamu kwabo ababaddeyo mu summit eno bama mukago mu lutuula luno olwa Interparty Organization for Dialogue ekibiina kya NUP tetulabyeyo bakiise bakibiina kino but anyway mukulu Musiri nkwaniriza nnyo akawungezi k'olunaku olwaleero era kulikayo mu process ya vetting abatulaba twagala bategeeza nti kusooka njagala okubalamusaako mwenna abali eyo nti assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuhu ate bannaffe abakkiriza mu nzikiriza ez'enjawulo nti omukama mulungi ekiseera kyonna era ekiseera kyonna mukama mulungi weewaawo bangi bannaffe abali mu kubonaabona awe tujidde ku mpewo bangi abawambibwa ensangi zino twagenze mu vetting kituufu naye ffe lwe twavetingibwa olwa Kampala munnaffe Waiswa Mufumbiro teyasobodde ku vetingibwa naffe wadde nga wateekeddwawo omwagaanyo ogw'obwenkanya okusobola naye okubeera represented okuyita omuganda we Kato naye lyeggwanga lye tulimu nti teri ali safe si munnabyabufuzi yekka naye naawe abadde abeera ku mwala awo ogwana kivubo kyano naawe byakujjidde bantu bangi bwe tuba nga tuli mu byobufuzi bino batera okugamba nti bosi tebaagala kintu kye bayita politics naye njagala kutegeeza abannayuganda ekintu kimu ti buli woofuluma n'omuka gwossa guli political ensaati gy'oyambala eri political kubanga politics yagigerera omusolo okumanya nti ejja kutundibwa ebadde ey'omutwalo kati eriko omusolo gwa 2,000 kitegeeza omutembe yajja gitunda gumu 5 naye asobola okufunako 3 ebyo byonna oyo politics mwami Sendagiro okujja wano ayise mu politics mungi jam politics emotoka politics gwoyitako politics so njagala kubategeeza butegeeza nti tewali ayinza kwesonyiwa politics gwe tutambuliramu politics gwe tubeera naye and politics is just a way of organizing society so society tesobola kubeerawo nga tewali politics naye njagala kwebaza abo bonna abasobodde okwetaba mu process eya National Unity Platform nze ndowooza bannaffe ab'NRM balina okukirabirako mu ngeri y'enjawulo ne bwe twali wano nali nga mbagamba nti democratic practices ziba za njawulo wadde ng'emu ku zo oyo y'okusimba layini ne mwesimba ne mulonda omuntu oba okukasitinga vote n'osuula wali gye tuyita secret ballot naye nga naffe wano nze ne Sendagire singa tubadde ba kibiina kimu nga twesimbyewo ku kifo kimu tusobola okukkaanya gye tuyita reaching consensus through harmonization tusobola okukkaanya nze ne Sendagire netugamba Sendagire n'agamba waaye muto wange oba mukulu wange onsingako genda oweereza abantu kubanga obuweereza buno bwe tunoonya buvunaanyizibwa bwakuweereza sikunoonya bunoonya mulimu sikunoonya bunoonya kasente tukimanyi kabeerayo ffe tukkiriza mu transition nti singa ffe tukwatamu ne memba wa palamenti ogwo omusala tujja kugusala n'ebifo ebyo ebingi bye balina ebyo ebingi nabyo tujja kukola ki tujja bikendeza kubanga tunoonya buweereza omusajja omu gwenjagala ennyo ayadda mu bigere bya Thomas Sankara bamuyita Ibrahim Traore olwaleero ensi eddukira ku speedi ya waggulu nnyo olw'ensonga nti baagala nnyo ensi yaabwe gye bateeka at the front nga tebannaba kuteekawo desires zaabwe oli nga tannaba kulowooza nti omwana wange njagala abeere ng'asomera bweru naye nga bunaku abuuka n'ennyonyi n'agenda
nti njagala nti nze abange amalwaliro gabeere nga gali bwegato naye nze owange wafuna olubuto azaalirawa eri gye bakola kyokka nga nabo abeeri nabo baayita mu bulumi mu bugubi obungi okutegeka okusobola gwe okutwalayo muwala waakole ki azaalireyo. So ffe tugamba nti bannaffe bano banditulabiddeko kulwa processes zetukola okugenda mu kyetwayita vetting nze kyenaakavaamu musooka kulemererwa emitendera gino gyonna egikola ki egisooka era ndowooza olabye wano mu constituency yaffe waliwo abajja ne balumako ne bawulira nga jjinja ne bakola ki ne beenoonya so ne beenoonya ne badda ki ewalala. So njagala kubategeeza nti eggwanga lyandirabidde nnyo ku kibiina kino National Unity Platform kubanga mu process eno tewaliwo yatuze munne teri yakubye munne jjinja tewaliwo mawulire gonna nti waliwo ayasse munne oba yagudde munne malaka olwokubanga bavuganya ku kifo kyeki naye tulinawo abali mu kuva mu lwokaano abalina okuva mu lwokaano kiri okay, it's very normal. Kagatteko nga banyiivu okufa obufi kiri okay, let me tell you tewaliwo nze natera okugamba abantu golooza lwaki baganda bakadde baffe abaganda because Luganda is very rich. Yes. Abantu abasomyeko ku Luganda lwina literature ali ebuziba. Waliwo omuntu asobola n'okwogera wano nga tuli wano mu studio nayogera Luganda fena ne tutapikinga. Ekitegera. Naye abaganda bagamba nti abooluganda bita bikoonagana naye tebyatika. The constant is butatika. But okonagana kulyoke ate kati twandibadde tulina ne causes nga conflict resolutions lwazandibaddewo ate nga tezitandise ku mulembe guno ensi ebadde erwanagana and it is normal for people to fight. It is also very okay abantu okunyiiga atulaba gwe nange nga twasazeewo nti tuwasaganye kanisa egamba tuba tufuuse omuntu omu naye mu maka gaffe mubeera n'obutakwatagana waliwo abantu bonabona tebasobola kutegeera kyekimu bonabona tebasobola kutegeera kyekimu. So nze ndaba nga kiri nomo nze one I want to give credit to EMC ya National Unity Platform nti nze gwe mulundi gwange ogwokusatu okubeera nga ndi vetted to this same position. In 2020 na vetting bwe mirundi ebiri kubanga twasooka ne tugenda ne tuvetinga ne bayisa ne bagaba ababaka mu constituencies endala ne banyeka abo mwe bajjira fe wano ne basigala nga tebatuwadde ne tuddayo kye bayita re-evaluation. Kati we twaddayo mu re-evaluation kivola nti gwe gwali omulundi gwange ogwokutya ogwokubiri kati guno gwe navuddeko yesterday but one mulundi gwange gwakusatu era ndaba nti EMC improvinze nnyo wotunulira ebibuuzo ebyabuuzibwa owulira ddala nti bino ebibuuzo ekisooka bikuteekateeka oba bikulengezaayo gy'olaga mu parliament. Nzijukira waliwo wetwatukanga abatubuuzaako values biki okoledde ki ekibiina n'ebirala. This time around it was yabadde vetting yabadde ngeri kwegamba nywevu ng'eteekeddwamu ebirungo byonna ng'olaba batestinga ku kintu batestinga ku discipline. Ku bibuuzo bino byabadde bisinga kutambulira ku kyenyo. Yeah, of course sobola kugamba bibuuzo ki bibambuzibwa naye kubanga babuuzizza nze mbimanyi bulungi naye babadde batestinga grounds ez'enjawulo bakulaba how you smart not only smart by clothing but smart upstairs. Mu bibuuzo bakubuuza mwaddemu ebibuuzo ebikwatagana ku constituency. Yeah, n'ebikwatagana ku parliament yennyini ebikwatagana ku constitutions ku constitution rules of procedure budgeting and the rest and that is exactly what we are supposed to do. Kivola nti nze kyanyanguwidde nnyo bwe nali nga nsoma wali owa Madam Nalowooza ku Makinde senior secondary mu senior 3 nze omu ku bantu be bawa test eya mathematics nemba wa marking guide ebyo mbikolanga naddala ng'ekintu nkyagala kivola nze nakaluubirizibwa nnyo ebintu ebyajjanga mu history waliwo awo Madam Nambi ne Madam Sala nga babisomesa nga binkaluubiriza kubanga olina n'ebintu ebyetaagisa nga biri mu mathematics physics chemistry balancing equations ionic equations ng'ebyo binyanguyira. So kati gwe amaanyi go gagenda singa kubeerawa? Amaanyi gange mu parliament kusingira ddala mu parliament gajja kusinzira mu byanfuna. Kosi yange gye nakola bulijjo ngamba abantu nti si bukoosikosi okugeza bannange be tuvuganya nabo asinga okubeera n'ebisaanyizo eby'amaanyi alina degree nga ya human resource
for human resource nze yakola bachelors of commerce ebeeranga course unit mweyo course kyobola nti eyo course ya tabu nnyo so gwamaanyi go gali nnyo ye course yokka mu university gyosobola okusomera emyaka 3 ate nga ina ne course y'emyaka 4 naye nga musoma course yemu so course ya tabu nnyo erimu course unit sezisinga nga za law kyobola I am very very informed process of passing a bill ebitwa bisoma dda nga tuli ku university twali tubi practicinga babadde babituwa mu bibuuzo budgeting obudde nkuwadde bungi nnyo naye njagala nkuweereze n'ekibuuzo kino oli mubaka oba oli awo mu kitundu ky'ogenda okukiikirira kyekimu ku bitundu ebikola ekibuga Kampala bill ki gy'olaba oba teeka ki lye twetaaga okulaba nti ekibuga kino kitereera especially nga abantu abakibeeramu baba kiwangaaliramu okusingira ddala aba constituency gy'ovaamu nti tebafiiringa nti banyigiriziddwa wabula nga bawulira nti nabo bwe bali bateese oba emitima giri mu nteeko. Waliwo fundamental bill ekatinga across which is anti-corruption bill. Bill eyo yaleetebwako mu parliament. I think parliament y'omwenda yaleetebwa mwami Simbwa. Yes. Yali MP okuva Makinde East. Bill eyo yayinamu ebirungo ebyenjawulo yalinangamu clauses. Emu ku clauses gye nali njagala ennyo yegamba nti singa bakukwata ng'olidde enguzi n'ebyo by'ojje mu nguzi properties bitundibwe sente ezo gavumenti ezeddize zigende zikolera abantu. Eyo biru singa yayita njagala okuwulira mu palamenti awo kale kangereze ku bamemba ba Sekebono bonabona bandibadde bali luzira nga n'ebyabwe twabibowadda. Eyo biru kyobolaba nti nannyini waayo wadde nga Makindye East egabo ekisanja kimu naye oyo omusajja biru yamulemesa okudda mu palamenti. Simbwa yaliwo NRM omusajja omulala yaleeta biru ku biru kubanga zino zenjogerako ze biru zendabyeko nga bazireeta mu palamenti naye nga bazisula mu kasero. Omusajja omu yaleeta biru bamuyita mwine empaka okuva Embarara naye we NRM yaleeta biru ng'ekwatagana ku ba students. Biru y'aba students nti student wava kubanga tutikira abaana bangi gwe wali oweebuuziza nti abaana abo abatikkirwa baddawa. How are they going to be accommodated in the world? Abaana abasinga bwe bamala okutikkirwa buli omu asulayo gwa nagamba omuzadde akozesezza sente nnyingi alidde ne looni omwana amala emyaka 5 takola. Ate ng'omuzadde ng'ogase ku looni gye walya omwana asobole osoma ate gw'omugulira ne kandaweya. Okitegeera naye omusajja yaleeta biru n'agamba nti biru eno gye yaleeta yali erimu clauses ezigamba nti omwana wamala okutikkirwa wabeerewo government policy emwaccommodatinga nti tugeze basobola obateeka ne babatraininga mu magye ne babagabanya mu magye poliisi ng'amawanga amalala kikolebwa. Okitegeera nti omwana asomye law naye tagenda kugenderawo ku practicing amateeka kati mutwale agende ekyankwanzi atendekebwe tumale tumudeploying for almost 1 year or even 2 years. Agenda okuvaayo nga alina experience eri gye batubuuza wakava Makerere naye bakugamba twagala experience ya myaka 3 ng'ogijjeewa osoma bw'okola. Okitegeera so nalabanga kyokka n'ebiriwo ebitonotono katugeze nga bano ba intern doctors olw'okubanga system yafa gavumenti we are in a failed state wesanga nti ne bano abaana abatono bokka abava katugeze ku CHS ne Makerere ne walala ababeera aba medicine students pharmacists abagwa mu Koweri nabo olaba nga ate beegoba ne poliisi kyokka nga ddala omulimu gwe baweereza eggwanga lino gw'amaanyi kubanga amalwaliro tegalina basawo naye abaana basazeewo they do that intern for 1 full year naye nga tebasasulwa. Kyokka nga wabeerawo esente z'osanga nti bano bannange bano balina obuntuntu bwabwe ne babasasulira sente awo kitegeeza nti baba tebafaayo. So ffe nze ndowooza nti biru ezo zandibadde ziteekebwako nnyo ki omulaka. Nze nga ava Makindye biru gye ndowoozaako ate nga nayo bagizanyirako. Corporate is very important. Why is it important? Omusajja okubeera n'amateeka agakwatagana ku bitone ku biyiiye kikulu nnyo kubanga ensi
ezimu eyo eringa mineral gye balina okugeza kati gwe tunuulira fire bongole lutaaya mudakiika emu nsooke fire bongole lutaaya buli we tutuuka mu nnaku za Christmas ennyimba ezo zikomawo nga mpya myaka emeka gye yafa noyinza n'okusanga ng'abamu ku baana be bali awo baagala obuyambi so nga eyo yandibadde kyabugagga tetwandira ba Lord Fred Sebata nga bali ku stage mu bukadde bwabwe bwakyakola show kubanga ezo ennyimba ze bayimba eyo bali badde bagagga nnyo mu nsi endala abayimbi bwe batyo bagagga alya mu kitone kye alya mu kiyiiye kye emyaka n'emyaka n'abazzukulu ne bakola ki ne beenyumirizaamu so tulowooza nti mu palamenti eyaffe era gye ŋŋendamu ebyo bintu ŋŋenda kubiteeka nnyo ku mwanjo kubanga nze constituency gye nvaamu yaba celebrities y'abantu ba biyiiye abantu ba talents boxers footballers kyova olaba nti niwe otuuka eyo abantu bakugamba omubaka ku luno gwe bafunye mubaka abafaananyi. Okay, neyanzeyo omukulu David Musiri. Sisobola kuviirako awo nga gwe yali yeegwanyiza entebe y'obwa Lord Mayor w'ekibuga Kampala nga sikoonye ku nsonga eziruma bannakampala oba bannakibuga. Joli abalamu enkuba yatonye amaduuka ag'enjawulo abantu abalina bizinesi ez'enjawulo ne ziba nga zayingiddemu amazzi. Abasuubuzi beekalakaasa of course ensonga ez'enjawulo ezibaluma tulinamu ghetto ez'enjawulo olowooza okutereeza Kampala twetaaga mateeka twetaaga ki ekituufu? Neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo muganda wange wayogedde nti ye history teyamugenda nnyo yakusingira ddala yakola bintu bya equations ne mathematical lines ne physics David ddala nga wanaaba ayiseemu ajja kuba nkoze bulungi kubanga ekimu ku bisinga okutawanya ekibuga Kampala ze miscalculations mu mbeera y'okuhandolinga forecast plans kikyengezaako okuleeta nti first of all enzimba yaffe y'ebizimbe naddala ebyo commercial buildings nfu nkyamu tenyuma that's the first thing era singa sendagire nkubuulira mazima Lilian nali mpiseemu ku bwa Lord Mayor enzimba y'ebizimbe yali badde ekoma immediately ku kisanja kyange ebizimbe ebizimbibwa ebizimbe ebyali badde biddamu okuzimbibwa twali badde tuddayo mu nkola enkadde si ey'amaduuka okubeera nga gali open nti gaggalwawo na kigi enkola eyazimbibwamu Kampala n'amaduuka agaaliwo Lilian enkola amaduuka omuntu yali ayingira munda gaalina nga mirror eyo nga display ebeera munda bw'obanga ddala kituufu okulidde mu kibuga obanga wakijjamu biri ebiseera ebikadde the only space mu kibuga Kampala eyali modernized ng'eri smart to look at yali kuva ku KPC omanyiwo bulungi paka ndowooza ku awali Mabirizi naawo Mabirizi complex nenga nidde yali waliwo ne fountain naawo yes awe watyawo we walinga ebizimbe ebyalingamu amaduuka nga gali gali enclosed ebizimbe ebirala ebyalinga walinga ku slope walungawo slope boat yawo then opposite waliwo Cham Towers naye wesanga ebizimbe byonna ebyo byali bizimbibwa nga amaduuka galina kubeera indoor nga tetulina kubeera n'amaduuka ga display nti ne ku madaala ng'oyingira ku maduuka kubeerako ebintu ontegera kyenkugamba so nze nga sendagire ndaba absolute weakness era nkukakasa singa nali Lord Mayor kanso yange yalifunye obuzibu bw'amaanyi ne department eya physical planning yalifunye nga bw'amaanyi look at just that you definitely see beauty before even I mention ekyokubiri Lilian nali nteeseteese enteekateeka nga mu byalo byaffe byonna amaduuka gonna ge bayita retail buildings rather retail shops zonna twalina okuziggala mu kibuga Kampala zonna by law nti buli parish oba buli division twali badde tuyina commercialized space mu myaka etano gyejogera mu Lilian twali badde tuyina commercialized space emu nga abantu b'ekitundu abo bonna bagenda mu eyo center
nga business zonna zonna ezalibadde mu kibuga Kampala mu capital ziri ne mu division zonna mu spaces ezo mu kibuga Kampala. Kitegeeza nti twalibadde tuteekawo kye tuyita residential spaces abantu gye basulanga mu butuufu Lilian oba ogenze kwebaka then twalibadde tuteekawo ne commercialized space nga obanga ogenze kukola oba ogenze kukola. So Lilian, bino byenjogera nkimanyi nti mu Uganda eyasaawa zino labanga ebitaalikoze naye byalikoze nnyo amakulu ne mu lines zino eza amataba pipes zalibadde nyangu za kutambuza for example mu slum spaces kubanga tutumaye mu slum spaces ezimu ku kismaking okubeera slum one the number of people population size nti eba nnene ekyokubiri the poor housing ezibeerayo ne poor services abantu abo ze batambuliramu. So tulowooza nti no every household newe yalibadde ne pipe ate nga si kizibu kino ate kiri expensive just newunya ba physical planners betuyina nekubanga government te waking up ndagala kuwa edashikemu so mu dakika yange emu njagala kubanga oyizo gabo baleta manifesto but these are the things that we are yet to plan. Nti every household Muslim space honorable eyina okubanga eyina pipe eri underground nga literally etwala amazzi paka ku main pipe ekyo ngeteeka paka ku mainstream. Ne budget allocating wa it's not that expensive. Fe council no enabe eganyo okutwala serious. Katulira gwe Lilian ekibuzo kyo kyennyini kyombuuziza. Wobanga olaba kiri very impossible. A one man's effort eya Hamis Kigundu wadde ngali arrogant si mukwano gwange nnyo, okay? One man asobodde okukola a mere difference in a short time ku sente ezize nga kanse namba eya KCCA okay bakyali mu bya paperwork na kwebuzaabuza ne batennamuwa tetunasalawo keso tennatuula simanya all these things byowulira byogera byebi obstructing development. So futulowooza nti wetunaaba tusobola okwogera ne companies ezisobola okukola pipes zino ne twogera ne ba individuals ng'abantu abasula mu slum spaces ne batukkiriza tujja kusobola bayambako ka resources za katono okubanga basobola okufuna pipes zino ezi underground ezitwala amazzi paka ku mainstream ate tugenda kukikola buna buvunanyizibwa bwa government kugenda giteeka ebbali kyobalaba nga tugambye tujja gisaba kubanga tulina okuyita mu mateeka ne government wenadlayinga kubanga ebimu kubireetera obstructions mu work kubanga government edilayinga mu bintu ebimu tujja kukozesa amakubo gonna sendagire ge tusobola abantu baffe ab'ekibuga okubanga ensonga y'emyala n'amazzi at least we minimize. So tujja kutambula n'abakulembeze bwe tunatambula nabo ate abana obstructing emirimu gyaffe tujja be-exposinga. So that's how we're going to change our society. neyanziza omukulu Sendagire Muhammad ndowooza otuyitiddewo buyitizi tuleke tuguke ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero kulaba nti tukuba tooki mu bibiina eby'ebyobufuzi engeri gye bali mu kutambuza process ey'okusunsulamu abanaabikwatira bbendera mu kalulu kabona aka 2026 wetwogerayo NRM yamaliriza dda akamyufu k'ekibiina era abagenda ogikwatira bbendera ku mitendera gy'obubaka bwa paalamenti oba gy'omubaka wa paalamenti baasunsulwa dda naye olwaleero tugenda kubeera tukuba mu tooki mu nsonga eyo nga n'ekibiina ki NUP process y'okuvetinga oba process y'okusunsula ekyagenda mu maaso oba etambula bukwakku. Ekifaananyi ekirungi omukulu David Mosiri akitusiigidde so kati tuyinza obutaddayo mu background eyo yonna yonna okusinziira ku information gy'otuwadde ne tuba nga tugenda butereevu okubaganya ebirowoozo ku mulamu ogwo. Nsaba okwesa comment section oteekeyo endowoozayo nja kuba nga ate ngisoma. Mukulu David, njagala ntandike naawe ku mulamwa gw'olwaleero. Abantu abamu bawulira nti especially ba candidates abeesimbyewo nti process eno eya vetting etambula kasoobo. Gwe nga abaddeyo oba gwe nga munnange agirabye, do you agree oba okkiriziganya n'abantu abalina endowooza efaanaganako bwetyo? Ekisooka okweyagaliza kwa buntu. Ba candidates kye baagala okukola n'ekibiina lwaki kikola bwe kirina okukola byanjawulo. Okugeza ffe bamemba ba parliament twandibadde ng'olwaleero twandibadde we are already vested long time. Naye olw'ensonga nti electoral commission yagenda neeyongezaayo ebbanga ly'abamemba ba parliament. Kati bwekikola era nali ku TVM nga mbuuza what is the intention why they extended it is
because politics is a science. Okay. And it is a process. It's not a one-day event. One thing you should know. Tibuli kibeerawo waliwo ensonga lwaki kibeerawo. Nze mbadde nkulembera institutions mu ggwanga lyonna. Naye nga ensonga lwaki tuwangula n'okuprotectinga candidates eya candidate gwe tuwadde flag kwe kulwawo okufulumya candidate kubanga buli w'omufulumya era ebiseera ebisinga ffe mu universities ennyingi bakimanyi kyekyo nakisetinga ebiseera ebisinga tufulumya candidate nga wabulayo either ennaku 2 oba 3 banominatinge. Kati kankubulire nti universities obwoziraba ekyo bolaba nti Makerere is Uganda in summary. Kyolaba kigenda mu maaso awo ne gavumenti bwetyo bwekola ebintu ekisooka nti kati kankunyumize waliwo akalulu kamu kali kashamye mu Nambasa versus Sewanyana. Shamimu ne tumuwa Kaadi naye olwokubanga era mu kaseera ako akaliwo akatono era gavumenti ya reaching out to this Nelson Sewanyana ng'emusuubiza ensi n'eggulu lwakiri ajabeere independent oli omwana aleme okukola ki okuyitamu. It takes a candidate. It takes soberness for one to refuse such temptations. Okitegeera nti kati ng'olwaleero nga bw'olaba bino nja bibagamba ate nze sitya nti waliwo gwe ntya without fear or favor. Nti olwaleero mu opposition ebibiina byonna birinda NUP kyemala okukola kyesuula kye bakola ki. Yakyo bolaba tuli mu vetting ebibiina ebirala obiwulira bivetting. Biri mu kuvetting ebimu ebibiina kati kankubulire kati gwe twali ku bakansalas balinda NUP nemaliriza bano be yali egize ne bakola ki ng'owulira buli omu amuyita jangu eno. That is how it is because it is very practical. Njagala okutegeeza nti olwaleero NUP wenaamala okugaba Kaadi bano beena abatewadde ebibiina ebirala bijja kuba bikyalinawo spaces. Bambagamba nti ideal eya people power oba ey'amaanyi g'abantu mulinga bali mu kugisuula ebbali nga mugenda mu process eneyo. Of course ebintu biri bibiri. People power kisinde. Yes. Ate NUP kibiina. Kati wano wali twali mu kisinde kyokka. Kati wano tulina wingi ey'ekisinde. Wadde nga ffe tukkiriza nga ffe ab'NUP kino ekibiina just vehicle naye ffe tuli people power tuli maanyi g'abantu. Era tetukisuulangawoko olw'ensonga nti we tugenda eriyo NUP egabaana buli ku 100. People power yegabe nkaaga buli 100 y'ensonga lwaki ground is very important. Singa tewabaddewo maanyi g'abantu era omuntu wabeera n'amaanyi g'abantu wano emakindi abantu b'emakindi ne basalawo nti musiri tumuwadde enkaaga ye 60 out of 60. Kitegeeza oli ne wagenda eri n'afuna ana nze nsigala ansanga mukona nga nkola ki. Kitegeeza era amaanyi g'abantu kuteka focus. Kati mu submission yokonyeeko ku kulonda mu kusunsulamu oba mu kuvetinga bakansillers oba abakiise ku local government. Results bwe zaafuluma. Of course results ezimu zaalwayo especially district ey'Ewakiso. Results zaalwawo okufuluma. Naye results bwe zaafulumira ba candidates oba bammemba abamu baavaayo ne beemulugunya ku nsonga y'okuba nti amannya gaafulumizibwa kikeerezi ng'ate akakiiko k'ebyokulonda katandika sabbiiti eddako okuba ng'ate kanominating abakiise ku local government. Era abamu ne beemulugunya nti kano kalinga kagenderere kwagala kubalemesa kugenda mu bibiina byabufuzi birala. Anti nkugambye nti wano tubeerawo n'empologoma deni n'empisi. Empologoma weeba erya empisi ebeera erinda empologoma kyenaakola ki kyenaasuula. Naye saagala kugamba nti ebibiina bwe bityo webikola but there is scarcity. Ate ebyobufuzi bino olw'ensonga nti bano bamwami Sendagire batukenudde nnyo. Abantu balina we balina essuubi wamu ng'abalala they are just by the ways. Kyekituufu. Era njagala okutegeeza sirowooza nti waliwo yali abakugira yenna n'ekisinziira ku readiness. Kati gwe kyogamba nti gwe bawa Kaadi abatajja kunominatinga ye aba agenda bikola ddi oba gwe bawa Kaadi ekibiina kibala ne kimuyambako katugeze okunoonya emikono.
because if I am going to run as member of parliament I must be ready. Lero lwe bampadde kadi si lwe nina okunoonya certificate. Ebolaba nti isi eri very clear. Era bw'otunira roadmap eya isi olina kuba ng'ogigoberera. Kati oyagala gamba nti waliwo omukulembeze yali tamanyi roadmap. Kati abamu ku bano bagamba balina okwemulugunya kwabwe. Naye olw'ensonga nti results zaafuluma Lwakutaano olw'eggulo twali tugenda mu weekend abamu bagamba nti ekitebe of course tebasuubira kuba nti baddukirayo obudde obwo okufuna obwenkanya newankubadde nga mwamala ne muteekawo akakiiko okuwuliriza concerns zaabwe. Era abamu bwe nalaba ku mawulire ngaga nti ekitebe kibeera kiggale ku weekend so tetulina ngeri gye tutwalayo kwemulugunya kwaffe. No, they were wrong. Fena tukimanyi nti bwe mubeera nga katugeze musoma ne mutuuka mu kiseera eky'ebyebibuuzo baasa kino because nze ndi scientific I want to be very very practical. Yes. Njagala nnyo njogera ekintu nga n'omuntu ali eyo muzadde wadde tewasoma nga oba otwala omwana wo okimanyi nti mu biseera eby'ebibuuzo baasa teyeebaka. Era ekibiina tekirina ofiisi emu wabeerawo ofiisi kati obadde okimanyi nti mu masomero eyo abaana baffe gye basomera basanga taamu yakatandika aba bize nnyo ne wali ng'ekomere wakati wano ayinza n'okugendako n'afuna liivu kubanga aba talina kyakola kati n'ekibiina bwe kityo bwe kirina ofiisi ze ziri specific kyova olaba nti mu kaseera kano EMC tuwetaaga president kubeera ku party tuwetaaga secretary general kubeera ku party. There is an organ called the EMC era yali ekola and it is very very effective. Kino sikyogera kubanga ojja kuŋŋamba nti olabika okyogera kubanga osuubira kaadi. No, with or without the card. Naye ate era mwabeera mwe mwali abantu abaali beemulugunya ku kakiiko kano akatwala ebyokulonda mu kibiina kya NUP. Abamu nga bagamba nti kuliko ne candidate eyali yeesimbyewo naye ng'ate y'omu kuba ali mu process ey'okuvetinga. Awo yoyogera ku mwami Sebusufu naye kye nkugamba nti abantu bajja always abantu balina okubeera n'ensonga lwaki beemulugunya. And that's why the process is called free and fair. It's not free and best. Because fair is not the best analogy to use, for example, when things are good. Okay. Naye olw'okubanga tumanyi nti musobola okubeeramu ebirumira naye bitono. Kati omusajja Sebufu gwe boogerako. Musajja expert. Bwe twatunuulira mu kibiina ng'omuntu w'omugongo asobola okukola kubanga ye agenda nakubwa road council. He vetted me. Actually, one of the persons abambuuza ebibuuzo by'omanya nti ebiinamu koko omuzinzi is one of them. One is qualified, is well thorough educated and he researches. Awatewabaawo conflict of interest wabanga omu kubali kakiiko. He has a conflict of interest on his position where he's going to run. And he never voted. Waliwo yagamba nti Sebufu ye yaba vetting aba road council gyali. And he deserves his right. Okay. He has a right. That young man Avenakawa yali ku same position naye. Good. Aziz is my student. A leader of yali mu leader. Speaker. Yali leader mu NUP school. A leadership school. Yes, there's that young man yali mu NUP. Yes, ningira naye ali ku conflict of interest. Eya mwami nga yesimbyewo naye. Waliwo ebintu kati kyenkugambye nti conflict of interest on what? Because one, parameters ziri very clear. Nze nsobola okubeera nze wembera by the way conflict of interest. Singanze soko owulirize. Yeah, he was vetted. Actually, he was vetted first. Kati nze wembera nga ndi ku panel vetting mukyala wange najja. It means I have a conflict of interest. Yes. What do? Move on. You step aside. I step aside and he is vetted. Okay. Yeah. Ebintu kati olowooza nti waliwo abantu betugenda okujja mu ggulu niwe twandibajje mu ggulu era wandibadde abacomplaininga ti bano bamalayika ebintu bye bakola si bya wano bya ku nsi. Ngenda kuba nkomawo gy'oli okwongera okutaanya ku nsonga eno naye mwami Sendagire njagala nsala enzireewo ekibiina kye NRM mwamaliriza process ya primaries sorry naye mu kumaliriza primaries zino okwemulugunya kwali kungi abamu nga beemulugunya oba obutakkiriziganya nabyava mu kulonda abamu ne bawakanya n'ebyo akakiiko akateekebwawo okuwulira okwemulugunya kwabwe bikasalawo abamu ne bagamba nti bagenda kujja nga ba independence.
okutusiigira oba okusiigira omulabi wange ekifaananyi ekinene embeera eryeta kati mu kibiina kya NRM because primary zaggwa tutambuddeko akabanga newankubadde nga wakyaliwo tensions. Yes, tensions zaaliwo nnyo nga okuba nti nange nali candidate luli nze omu ku baasinga okufyuminga nga ndaba option ey'okujja independent ejja kusinga oba ejja kukira okujjayo bulungi dissatisfactions zange mu kibiina naye waliwo ebintu oba nga osoose n'okkakkanamu waliwo ebintu ate byoddamu n'orefreshinga you refresh yourself then n'okomawo with a new version. Tulaba nga bacandidates weewaawo nga bangi baafunamuko ku bitanyuma mu mutima naye with time otuuka ekiseera n'okkakkana. Yes, ebyo ebibi ebyali mu pate tetujja kulekerawo kubyogerako era ebyo bye tulowooza nti tebyanyuma tetujja kulekerawo kubyogerako naye walabye bulungi nnyo ebbaluwa Secretary General Richard Odong gye yafulumiza eyogera ku nsonga y'aba independence ng'era abalabula nti bannange tetujja independent naye tetwawulamu kalulu ka kibiina era nga agamba nti singa ate oba ogenza independent oba oliawo olundi tojja kukirizibwa ddala wadde okubeera candidate. Okay. So ekyo Richard Odong yabadde ajjayo tteeka eryabadde mu NRM naye ng'ate amazima gali nti mu tteeka tewaliiwo ngamba mu masemateeka g'ekibiina kya NRM tekyogerangako kuba independence kyo kyali so solid ku muntu nga agenze mu kibiina ekirala okitegeera tekyogerangako era teriyo clause n'emu mu kibiina kya mu ssemateeka mu constitution ya NRM eyogera kuba independence singa waba akyuse ajja kubeera ng'ayisibwa waati. Naye okwagala okwongera okuleeta obumu ne baba nga mukama wange yaggyeyo submission w'ekyo gye ndowooza nti ne president yagitunuddemu nga erina amakulu geereeta. Omanyi mu NRM the beauty with NRM nti ekyayina w'osobola ogipiiningira ekyayina w'osobola ogikwatira ensobi nti wano olimba oba oliawo ekitali nnyo mu bibiina ebirala kyokka ate era ensobi gye nninga alaba mu NRM etafollowingibwa kwe kubeera nga wadde bacandidates bajja all over the country naye kyali badde better kwe kubeera nga NRM ng'ekibiina kiteekawo oba oliawo team oba committee esobola okuwuliriza bacandidates bano for example babeera bataano nga babadde bazze mu kifo kimu okuwuliriza eyali badde manifesto yaabwe ne bajjamu priorities ne ba sidelininga n'oyo abayiseemu. It gives a very fantastic good feeling. Naye ng'okeera kakya abatayiseemu basobola okukkiriza no ati kyekugamba nti waliwo wootuukira ekiseera ng'olina okukkiriza naye ng'ate ideas ze wali oyina tezifaanagana nazooli because abamu mwami Sendagire okusalamu ekirimi baali beemulugunya ku atwala akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tango Doyi ng'omuntu ssekinnoomu abamu nga beemulugunya ku President Museveni okuba nti ensonga zaabwe oba oliawo tazikutte nga bwe baali basuubira okubanga President Museveni yali ayagala kuyitira mu tteeka lya constitution ya NRM. Omanyi kyekiridiryan kyenagamba kati kusaawa zino tulina obuzibu tulina kikansa ekinene mu NRM ate ekizimba kinene kikutte nti buli eyeesimbawo mu NRM kabe nga yeesimbawo bwa chairman oba LC oba nga yeesimbawo kuwa kansala alina feeling erowooza nti wana batayiseewo mbu president ajja muyita mugambi wange wakola bulungi nnyo mu kitundu ekyo n'olwekyo kwata akafo weekati and that is a very bad thing. Naye yebadde enkola kikyamu ebanga yali era twalabako n'abeekalakaasa oluvannyuma lwa Luka 2021 era webanga yali nkola enkola yali nkyamu ate yali baali beekalakaasa katono nnyo baali beekalakaasa kuba nti bwe baaluuzinga abantu tebakyayagala ku associatinga nawo mu bitundu ebyenjawulo ne bwe kubeera nti so nga basaba President Museveni abeeko kyakola lwakiri abaweeyo akasente akebateeka that is very wrong and that is wrong. Olaba bwe tuba tutunuulira ensi n'ebyobufuzi tetulina kutunuulira just bibiina. Actually nawulidde nti abavubuka abali mu kalulu NRM yabakwatira package nebawa mbu bagende nga basortinga out ba agency baabwe okawulidde ako abavubuka
ababadde mu kalulu abeesimbyewo NRM ng'ekibiina kyabakwatidde package nti kibaweeko kibayambeko mu kalulu. Nze nakirabyemu ebintu bibiri. One, NRM ng'ekibiina tekyayagadde kunyiiza principal chairman. Golowooza singa bavubuka ku lunaku luli eri olwakalulu tebeekubira nduulu president kuyimuka n'agamba wacha musooke muwulirize bali bagamba ki. Golowooza process yonna ebaddewo olunaku olwaleero bavubuka okuddamu akalulu ne organization ebaddewo okubanga babateereddewo security ne vice chairman Alhaji Kigongo okubeera ng'abaddewo presently okulaga obukulu obwa state level ku bavubuka ne concentration state gyetaddewo. Olina kyotegeeraawo. Kyogamba ffe abali ku Lord Mayor mu Kampala nga tulina over 800 villages. Ogenda kuba MP oteeka okuba ng'olina ebyalo 132 oba 120 plus around there mu machi. Yes, 135. Ne Sendagire nalina over 800 villages. NRM teyina wadde package n'emu gye yagamba nti Sendagire kwatayo kana kantu kakuyambeko ba agents bo. Ontanga kye nkugamba ate nga ffenna twali mu kalulu NRM teyina muntu gwe yawa. Nakati ku ssaawa zino sifunangako ssimu kuva ku NRM oba okuva wa chairman President Kaguta Museveni okumanya nti baani abaali beesimbye mu Kampala and what were their ideas. So kikyengezaako okuleetera nti bwe tuba nga tutunuulira ensi tetulina kutunuulira what we can give na interests eziri secretive ng'ekibiina. Tulina kutunuulira democracy nga bwe twayisa bali era ne bano tulina okubayisa. Kimu ekyokubiri singa akalulu kano akagwa akabavubuka perhaps nga mutabani wa Dr. Tango Doi nga yayiseewo kijja kuba kiprovinga nti waliwo credibility eri Tango Doi. Naye singa kanaayitawo nga bamusingidde miles nyingi nga badde wa kusatu kiba kitegeeza naffe ba candidates abali mu kalulu ke kamu olw'okuba tewaliwo concentration ey'okuwuliriza maloboozi gaffe kimala kiba kitegeeza baatu cheating. Ate mwe baba cheating batyanga akalulu kaali kakusimba mu mugongo nti omuntu bamubala unlike akalulu ka ballot because ko kakyama naye akalulu kammwe kaali kakusimba mugongo nti baabala omu ku omu. Kyengezaako okwogera akalulu k'abavubuka bakakolera kololo ng'akalulu ka mukyala Rebecca Kadaga nga bwe baabala 1 2 3. Kyengezaako okuleetera nti the same procedure weenaabeera nga yeemu ekolebwa ku mulundi guno omutabani wa Tango Doi n'abeera wa kusatu kiba kitegeeza candidate nga Sendagire Muhammad yali ku Lord Mayor mu system yeemu eyabale ey'okusimba mu mugongo mwamucheatinga ng'ekibiina. Okitegedde bulungi naye kyenjagala okugezaako okuleeta nti ekibiina kya NRM kyo kihandolinze bulungi ensonga y'aba candidates n'okwemulugunya. Waliwo abamu abakkanya nti bo bajja kujja nga ba independent oluvannyuma lw'akakiiko akateekebwawo. Ekintu ky'obwa independent ekyo ekyasinga okustimulatinga member wa NRM okulowooza nti bwenajja kuba independent nyinza okusinga. Njagala ojjukire kali akalulu akali ekisoro ak'omukyala eyajja otegeera ne Agatha when I think she was called Agatha nasinga. Same thing with Honorable Agnes Nanutu. Yes. Kati mu kusinga kwe kiregeeza nti oba oli awo waliwo abali mu NRM abali baagala okuzanyisa the democracy of the people. Kyekyo NRM fumanyi twafuna omukisa nti waliwo kyali kibi nti things happen naye ate by elections ezo zatulaga what exactly akaluwe kanaabeera. Akalulu ka Farida muganda wange Nambi by elections nga wazaba kuba tizaaliwo. Actually mukyala Kaadi yagamba ye teyamatira nakyasalibwa. Kyengezaako okulaga kino kituufu nnyo nga mwami Musiri wagambye nti ffe mbituyinza okwesimbawo naye ne bakusinga n'okkiriza nti bakoze eki bansinze. Kakati ekibiina kya NRM okubeera nga kiri mighty nga it's a mighty party nti wobeera candidate nga Sendagire okay because the party is mighty kyo kijja kulaga nti kigenda bugenzi muki mu maaso. Kitona nnyo kuwuliriza Sendagire abadde agamba ki kati kitegeeza nti NRM awe esobola ate okumanaginga itself to keep moving. Kitegeeza nti gwe candidate olina amaanyi matono nnyo g'osobola okuimpictinga oba okuifactinga ekibiina kino kubanga bwe kiba nga ne chairman obuchairman gwe candidate yeyesimbawo tosobola kumuwandiikirayo correspondinga immediately. Bwe kiba nga ne secretary general tosobola kumuwandiikira nti gwe nze bampita gundi ne gundi neesimbawo ekyanjojo naye mbadde nsaba ku reply no replyingibwa immediately. Kitegeeza you are nobody.
You seem to be a nobody. Oba tewayitamu tokola sense. Okay. It's only abayitamu oba oli abagezaako kukola sense. Ekyokubiri nti bacandidates bano nkuwa byange nga sendagire. Ekyokubiri nti bacandidates abeesimbawo abantu balina okukimanya nti okwesimbawo it's just part of okuweereza. Kubanga to get a position it is a legal way to serve your nation. Naye ate binyo betusobola okusavingamu our nation wadde nga tetusoose kuyitamu. Kyobola banga nkugambye nti nze sendagire seetaaga muntu kusooka kunsayiningira kusavinga abantu bange ab'ekibuga Kampala. Era lirya nenkugamba nti mu byobufuzi ogenda kulaba omuliro ne speed. Sendagire gye ngenda okulaba wadde nga sina position. Hope ndowooza ontegedde bulungi. Neyaza kwa mwami Sendagire Muhammad okubategeezaako tuyinza tetugenda kusobola kwegattibwako omukulu Mayanja Robert nga bwe nabadde mbategeezezzaako ku ntandikwa ya sheeno olw'ebiteebereka naye bwe tuli nnyo okulaba nga tukuweereza okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Njagala kusala eddiiro nzire ewa mwami Musiri. Mwami Musiri, bw'otunuulira prosesi yammwe nga bwe yatambula eya vetting n'ebyavaamu byalimu okwemulugunya. Process eno ey'okusunsulamu abaagala ekifo ky'obwa member of parliament ku mitendera egy'enjawulo. Nalabyeko omukyalo omu eyali yeesimbye mu kibuga Kampala okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo owa Kampala, omukyala Winfred Nakandi. Yatuuza press conference era n'ategeeza nti tagenda kukwatira NUP ticket nga yeemulugunya ku process okuba nti teriimu bwerufu mu ntambuza y'emirimu oba mu nkola y'emirimu gyayo. Okkiriziganya n'ebigambo by'omukyalo ono because yalaga nti Zireese alinga eyagivaamu. Yatugamba ajja kuba atubuulira ekiddako mu maaso awo. Naye komenti ye eriki oba gwe kikyolowooza ku bigambo bye yayogera? Kubanga si yeke yabyogera, sorry n'okwongerezaako n'abamu ku bakansila abataawangula oba abataafuna tiketi bye bimu ku bigambo bye baali bakozesa beemulugunya ku process n'akakiiko engeri gye kakolamu emirimu gyako. Engeri gye siri Nakandi sisobola kutegeera kiki kyeyali biyinza okuba byali personal. Okay. And I don't know her thinking though nti mukyala mumanyi. One, she is a student of the institutions. Yes. Naye akolebwa institutions. Omu ku bakyala yali vice president owa Kyambogo University. Later she became the WUNSA president. Yeyeka ayali mu office ya WUNSA nemala omwaka mulamba nga bali mu court teyaggulawo. So where there is, I think ndowooza omuntu where it deserves credit should be awarded credit. But omuntu yenna yina waavaayo nga tanaba kubeera nga is not part of the process because process kijoyogerako ate ng'ogivuddemu because the process ayinza okuba ayogera ku harmonizations baali babatuuzizaako kyobola nti sobola kumwogerera since I am not her spokesperson naye nsobola okwogera ku bwendowooza because I don't know whether they are baali babayiseeko babeere mu harmonization because it is part of the process. Process kyayogerako waba avuddemu nga tagenze mu vetting okuba otya ebituli ekintu kyotaliimu. You have not submitted yourself to the process. But again you are coming out to castigate the process. How? Nze olwaleero nze nandibadde nsobola okugyogerako nti okusinziira ku bibuuzo bye bambuuzibwa n'okusinziira bye nalabyerabye kibulamu. Naye oba toyise tokiwadde chance sirowooza nti I think waliwo abantu abareactinga on corridor whispers. Wabeerawo kye tuyita graveyard eŋŋambo ezibeeraawo abantu bangi baziwuliriza kibula nti nze nakugambye nti tewaliwo process yali ebaddewo ne watabaayo at least muntu omu ayeemulugunya. Olaba bano basendagire babadde batugamba ku sebuufu naye bo Tango Ndoyi ye yali alidinga akalu and for me I think he's credible. He's one of the people I respect is Dr. Tango Ndoyi.
He's our professor from Makerere University. Toyinza mugamba mbu olwokubanga omwana we ali mu kalulu mbwajja kulemerera okudeliveringa the service he ought to do. You know? So ebintu ebimu abantu babyogerako bwogezi naye omuntu omu buli wabeerawo omuntu anoonyereza kaki kano ke n'abantu babeera n'ensonga zaabwe nga ezimu za buntu Lilian osobola okugwa mu nsonga y'omuntu nga ye ebintu bye birala nnyo gwe notandika obirufuula politiko nti biki waliwo ebimu ku byali byemulugunyizibwako abakansila abo nga bagamba nti ground yali ekola ebitundu 6 ku buli 100 naye nti ku ground tebaatuuka kubuuza bibuuzo kubanga mbu bagezaako okunoonyereza mu bantu b'omu bitundu okumanya oba ab'akakiiko baatuuseyo oba tebaatuuseyo naye nga bonna bagamba tetufunako muntu eyalezeeko wano tufunako omuntu eyalezeeko wano kati Lilian ekintu kya ground ekyo tekwabesinga ku byali byasuubizibwa ekintu kya ground ekyo era toyinza kumuwa 100% tiyali mutuufu nze olwaleero nze omuntu asinga okubeera ne ground ntambudde naye olina wootuuka ne bagamba nti musiri tetumumanyi era singa ajja okunoonyereza ground agwa ku muntu oyo atamumanyi ajja kugamba oyo tetumumanyi ate kankubuulire nti waliwo ebintu ebimu byotagenda kubuusa maaso incumbency nkulu nnyo ti omuntu waba abadde meeya oba abadde kansala kikakatako buli omu okubanga amumanyi naye gwajja obuzzi yobolaba olina okuteekamu amaanyi mangi naddala ku ground kati osobola kukakasa nti bano be yabuuza bokka be baali balina okubuuza omanyi n'abantu abalala baadyagadde nnyo okumanya nti abajja ku ground babakubira kasimu oba bagenda kujja ku ground bajja kujja babuuze ye waatategeera nti bagenda kujja babuuze ayinza okulowooza nti ki ate asobola okubuuza ye abafamire ye ngaawo tebakola ki tebayitirawo kubanga tekitegeeza nti buli omu bajja kugenda nga kubanga singa kyali bwe kityo kyandibadde kiri on camera nti oba kibeera live nti because mu nsi erina entebenkevu NUP in fact yali ekirowooza nako kijja kusobola okujja efune nga kale tugeze digital egambe mutuyambe kubanga we tusobola okukola ekyo ne tu subcontractinga TV katugeze NTV negenda ngange ekola ki era nebugamba gwe Lilian ani ali ku ground tie musiri oyo yero ensonga lwaki kubanga n'ensonga balino ziwa nti abaddewo akoze bino ne bino abikoze okitegeera ne olwokubanga tuli mu nsi y'abasajja bano tinokulaba obulabi nga waliwo TV wait eyogera ku NUP naye bamukwata olaba journalist ajjo coveringa omukolo gwe NUP naye naasibwa musiri tolowooza nti process eno egenda kuba costinga ba candidates ng'abamu bayinza okutuuka ne bajja nga ba independence nagambye dda nti abantu tebasobola kubeera nandowooza emu olwaleero wenjogerera ninayo ababaka bemmanyi ng'olwedde bafunye edda n'ebifo babuukiza edda ebifo mu parties endala naye ng'ate bazze mu vetting nina ne bemmanyi nga babuukiza edda obubonero era singa electoral commission evaayo neyabya baani ababuukinza obubonero nga ne result z'NUP tezinnafuluma oyinza okutya kati ebyo byonna byonna tosobola kubyansalinga olowooza temugenda kuwa NRM buwanguzi nga tebuliiko nkaaya nobwa tebuliiko agamba ate kugiwa batya kati okugeza wano mu NUP mukalu akaggwa kankubulire Lilian sokoleke nkubulire kweyo ensonga yennyini mukalu akaggwa twali ba candidates basatu abasinga okuba abaki abamaanyi 2020 nze nensalawo nga omukulu asabye ekisanja kimu Alan Sewanyana ne muwagira n'akalu nenkamunoonyeza munnaffe gwe twali tuvuganya naye bali bamuyita Ntege ye najja independent ye yawangula gwe badoloza nti ye NRM teyaliiwo abantu bamanyi ow'okuwa in fact kati ekintu ky'ekisolo kye mubadde mwogerako nze nali mu kalulu k'ekisolo oli omukyala wadde yali independent malice and sabotage gye bamukolerako mu primaries because I have told you that politics is a science and an election is a process, it's not an event. Waliwo ne chairperson w'ekisolo yalizayininga n'agamba okusinziira kwendabye abantu bino bye bakoze ne batyobola nvudde ekyo kyokka kyali kiweesa oli credit
era buli omu yali amanye nti ono wadde aze independent akalulu abbye kabbe yakaguze era abantu bwe babanga wabaddewo ebintu ebyo ebirabikako abantu basobola okulonda independent kubanga abantu baagala service abantu baagala kati wane Makindye West balonda they don't only vote for a leading opposition they vote for the real opposition candidate okugeza njagala okutegeeza nti fe twaliwo ku mulembe gw'abansambu nsambu yali wa CP naye abantu balonda nsambu wane Makindye West ng'ate ebiseera ebyo DP yali y'amaanyi nnyo ne balonda Kyanjo nga wajema nga ye mubaka yekka gwe balina paka basalira gwe yajja naye nga ebiseera ebyo ne FDC yali etandise nga naye ekutta akati reform agenda nono mubaka waffe ng'agenda ku bwa road council bamulonderako ku mupiira nomanyi bwe yali avuganya naye mu DP yali avuganya ne chairperson owa DP mwami Bayambala abeera wali nga ku kiyumba kusala amalonde so nti abantu abali soba you cannot just excite them ekibiina obuvunanyizibwa bwe kirina okukola kwe kukola ebintu ebituufu okuproducing the best candidate as long as you do that oba waliwo abazza aba independent oba waliwo abeegasse mu bibiina ebirala baba tebalina kye bagamba naye oteekamu omuvuyo n'evulugu ng'abantu bamanyani gwe baagala wobawo omuntu omulala gyagenda bajja genda naye bwe kibeera oba azze ku bwannamunigina oba asaze n'agenda mu kibiina gwe kyolowooza nti kibiina nnyo abantu bajja kulonda muntu kyekyo kye tugamba ffe nti amaanyi g'abantu constitution esanyesira ku maanyi g'abantu the sovereignty of the people amaanyi g'abantu abantu basalawo kyamaanyi so bino bye tukola byonna twagala era ffe NUP bye tuba tubikola tuba tu benchmarkinga n'amaanyi g'abantu kino tukikola naye abantu bagamba naye waliwo amaloboozi agagamba nti okusalawo kuno oluusi kusinziira ne ku president w'ekibiina kyalowooza ezo nteebereza z'abantu era tosobola zibagaana omuntu tosobola mugaana kiki kyalowooza people have wishes people have dreams abantu balina ebintu bingi tosobola bagaana ng'abantu era omuntu ajja n'azimba ekiboozi kye gwe tolabangayo abantu bazimba omuntu n'azimba ekiboozi ng'olabira ddala firimu naye nga si kituufu neyanziza omukulu musiri njaga kuddewo omwami Sendagire Muhammad nzikiriza nti process ya ekibiina ki NUP ogigoberedde ekibiina kyovaamu ki NRM enkola yakyo ate endala tolowooza nti ke kaseera nammwe mukoppeko ku kibiina ki NUP nga bwe kikwasaganya emirimu gyakyo actually NUP eyina okukoppa NRM buli kanaku jojuzi naluli ne primary za NRM zaalimu akavuyo n'okuba nti waliwo abafiirwa obulamu actually ekyokufiirwa obulamu kikyali so unfortunate nga go gegali amazima naye ate gwe kubama akafaananyi singa NUP yali in charge singa NUP yali etwala obukulembeze bwa Uganda nga si NRM golowooza ku feelings ne ba foot soldier abali balowooza nti baamaanyi singa olowooza NUP yali etwala gavumenti eno mu kiseera w'ekitugoza kye kyali badde mu Uganda right now goza Sauda Madada yali badde akola ky'abantu so kyengezaako okulaga nti dissatisfaction zowe ziri NRM wogitunuulira n'enkola yaayo actually ekibiina nga HNUP kiwulira n'enkola obukole ya NRM egitiisa NUP etuuse ekiseera nga tekyayina maanyi galwanyisa NRM okujjako okulwana opposition okusigala ng'eri vulnerable okusigala ng'ekyaliwo nti mwami Kyagulanyi yabadde mu London naye nga takyalinayo kyayinza kwogera eri President Museveni naye ng'ali mu DF takyasobola kuyimba ku President Museveni naye alina amaanyi mangi nnyo agasobola okuyimba ku DF bwe twagenda mu Basirampe twamusangayo bwe twagenda mu Bugundi twamusanga ayambadde ekooti enkadde so you can imagine nti neetegeka obutegeka president gye yakoze okugenda okupikinga nomination onteka kyenkugamba mu EC kati linda nga 26 oteka kyenkugamba lindako olabe ekinabeerawo lindako akakiko k'ebyokulonda kaganye eggaali
kyengezaako kugamba nti the format of NRM n'engeri gyekolamu ebintu erina level of maturity kwetadde ebintu nga mu butuufu nga bannaffe bano kati tebakyalina kyakukola eyakusinza aba yakoze eki naye ate mu bintu ebimu bagamba nti mmwe baana batagambwako muki okugeza nti mukuzaayo empapula abantu abasinga ab'enjawulo ennamba yazze entonotono ngera akakiiko k'ebyokulonda bwe kalambika nti tebaagala bantu bangi NRM nejja n'emmotoka eringa eya caravan ng'ejjudde kuliko abantu ne vibe n'ebintu walabako mwami Lukwago ng'agenze ne bamuyimiriza walaba amaanyi ge yakozesa ne bamuyimiriza omanyi nti yali alina ne security alina n'abasirikale abali bamukuumye nanti bennyini era poliisi nebakwata but later on ne bamala ne bateebwa kyengezaako okulaga Lukwago tebamukwata no abantu be yali atambula Lukwago kyali akoze kikyamu okutambula n'eggaali kati kino kibeerawo ge mazima nti omuntu wa position ye kyaba ayagala aba amanyi ekyokukola mu butuufu bwakyo naye aba ayagala nnyo akole ekyo ekinaalabika nga poliisi weenajja n'interveninga nti akwatibwe nti ye mutuufu naye kati bannayuganda abo baavaawo Liliani NRM webanga erina roots zegenda okutambuliramu clearly ezitegeeza poliisi era neeraga nti tegenda ku distractinga mirimu gy'abantu naye gwe mwami Lukwago tusobola kwogera nti ogenda kuyita wali eri ku State Square ku Mabirizi Plaza mu bizinesi z'abantu poliisi eba erina okuprotectinga bizinesi z'abantu tunulira NRM we yayise wa bizinesi z'abantu bwe ziri awo walabyewo amaduuka naye ate waliwo abantu abakozesa amakubo kyengezaako okulaga nti tubeere realistic wano tuba tuprotectinga businesses yes waliwo abantu abakolera businesses zabo oyina emotoka y'omuntu gy'owulira nti baagibye oyina emotoka y'omuntu gy'owulira nti baagikubye oyina omuntu gw'owulira nti yahatingiddwa kitegeeza nti NRM ng'ekibiina at one point ya President Museveni mu kibiina ki NRM abavubuka batambula mu kibuga Kampala nga babba abantu baali ba NRM tebakwatibwa that means kyali era waliwo chances nyingi nnyo nti abantu abo bali planted okusinziira ku mawulire so kyengezaako okulaga nti munnabyabufuzi yenna singa aba aleese for example nga mwami Lukwago golowooza kyalibadde kibiwa mwami Lukwago n'alaga roots ze nga tezigenda kubeeramu abantu kubeera nga babeera affected naddala ab'amaduuka nga bagenda paka wali eri ku PF kyengezaako okulaga nti okusingira ddala poliisi etunuulira bintu nga maduuka oba commercialized spaces ebintu bingi ebisobola okubeerawo bingi nnyo ebisobola okubeerawo basobola okutega bomu abantu basobola okufuna issues here and there ne wano poliisi wogyalatinga ekuwa security paka mu end goals wogenda ne point yange eriwa eri ku organization eri ku system organization eri ku readiness and preparedness nze Lilian nagamba nti nali neetegese okujja independent naye olwatuuka wali eri ne baŋŋamba nti emikono 250 gy'oleese obadde olina kuleeta 500 plus nimmanya ndowooza sibadde prepared kimala era nagaba kugambisa amaleeku nenzira ewange so kikyengezaako okulaga nti naye NUP naye partly erina wetali prepared. Actually, let me tell you something, Lilian. Nti the weakness of NUP now that has destroyed it to the beam. Nti NUP yazimbibwa ku violence. NUP yazimbibwa ngetaddemu abavubuka ekibeera. Okay? Nti you see, if it's not now, we shall never get this country. Is that what you mean by violence? Now listen to this. Nti if it's not now, we shall never take this country. Singa government eno tebadde so strong ekyabadde mu Nepal twalibadde tukiraba wano ekyali e Kenya twalibadde tukiraba wano ekyali just nkuleetera examples ekyali mu Egypt ekyali mu mawanga amalala agali within mu Africa twalibadde tubiraba wano naye olwa security okay ne readiness ya government eno kubanga it's always ready to cabin such situations nga ziba zizze yensonga lwaki right now tukyalina parliament ng'ekyalinga weeri judiciary ng'ekyalinga weeri ate nga ne bano bakyakola emirimu gyabwe nga bwe bagikola naye ate olowooza ekifaananyi ekyava mu kamyufu ka NRM tekyawukana n'ebyo byogedde ebiriwa kyengezaako okulaga kye kino nti sooka otunuulira emyaka 5 gino ne wali mu 2021 wekyali saawa zino NUP obuzibu bwekyasinza okubeera nabwo ate nga bambi bukalubiridde nnyo mwami Kyagulanyi nti baganda bange nga bamusiri abawulira nti nobabadde royo batuka ekiseera ng'omukulu tebakyasobola kumulaba omukulu nga tebakyasobola kumulaba gwe balinga naye Bobby ng'ayekubya ebifaananyi ng'ali nabo nga banywa kacaayi kati mugagga nnyo awulira ni safe olowooza si bye birina mu kibiina ki NRM no never at all
kyengezaako okulaga nti ekibiina engeri gye kibadde kizimbibwamu abo baali balowooza nti balina bagenda okutwala eggwanga mu maaso twabagambanga ne tubagamba nti eggwanga naye liba likyuse si mmwe abalowooza nti mwe abagenda okulituulamu nti mwe abalinalituulamu kikwewunyisa nti NUP esobola okutwala gavumenti eno nebanga eri in charge okay naye ne-identifying ambasendagire ate abaali bagirwana singa NUP eba kibiina nga kyabategeevu ekinatwala eggwanga mu maaso ate bali abaali balowooza nti bafoot soldier 111 abo ne batasobola kufuna bifo kati wano Mwami Kyagulanyi kibalazeeko straight away so kijangezaako okuleetera Lilian nti NUP yo ekyayina akattu ak'okumatiza abalonzi betali sure nti banaagironda okuddamu okubeera second leading opposition party kubanga NUP teri sure manyiga abantu vibe tekyaliwo ku ground kituufu bannayuganda gye bali abawulira nino balina dissatisfied eri gavumenti eno munda mu Uganda ne out of Uganda gye bali naye ate President Kaguta Museveni akyabazanye 9-0 nti baganye balemeddwa okuprovinga the alternatives okubeera nga they can be the best alternative to NRM oba ntegerekese the whole entire opposition elemeddwa okuprovinga most especially abo batasobola kukkiriziganya wamu n'ekibiina kya NRM mu kubeera nga basobola okufuna maturity conversation okulaba nti Uganda esobola okudda mu maaso lwakwate tubuuziza ebintu bitambudde mu wiiki naye ate waliwo key issues mu speech ya Mau gye yabadde ajjayo Minister of Justice in fact yes yabadde ajjayo can you imagine Minister of Justice naye ate president wa kibiina kirala yabadde ajjayo ebibiina mu opposition ebyo ebiri sidelininga na NRM si nti NRM yabimaringa byonna maybe sidelininga nti ebintu ebimu bajja kukkiriziganya ebirala tebajja kukkiriziganya olw'obulungi bwa Uganda hope ndowooza ontegeera nayogera ku UPC nayogera ku DP nayogera ku FDC n'ebibiina ebirala nga Jema PPP ekya Saddam so weesanga nga era nakomentinga nagamba ebibiina ebyo ebitasobola kubeera mu conversation eno byo birabikanga ebirowooza ndi bisobola okuoverpoweringa oba okulwanyisa NRM to the beam so I think the best thing is let us have a conversation based on transforming Uganda and Ugandans to benefit. It is not okay and it will not happen that if only NUP perhaps ndirabikanga ekola ne NRM oba nga basidelininze ebintu ebimu ne NRM ndi wajja kuba tewali opposition can still stand even when they sideline on certain things and they agree. Mwami Musiri David nzizewo olowooza ekibiina kyovaamu ki NUP kinaasobola okusigala nga kiyimiridde busimbaalaala oba okuyita mu process eno y'okusunsulamu ba candidates nga tekyeyabuluzaamu oba nga tekisaanyeewo? Yeah, definitely. Why not? Because it has stood the test of time. Yeah, ekibaddewo wadde tekinabeerawo bbanga ddene n'ekibiina kibaddewo. Ekisooka Lilian Sendagira ali wana yagala kubuzaabuza abantu. Simanyi kyategeeza kulaba President Kyagulanyi. Simanyi kyategeeza but waliwo abantu nga bamulaba. Waliwo n'abantu nga tebamulaba. Si buli muntu nti amulaba. Yeah. Ate waliwo ne botasuubira nti bajja mulaba ate ne bamulaba kubanga ye muntu w'abantu yekakkanya nadda ku ground so kiri gy'oli kati akusange Sendagira gwe n'amulaba oti akusange gy'oli walina okubeerawo either mwesinkanye nga mulimu area y'emu oba olina kyeweetaaga ku ofiisi oba nga mukwano gwo buli muntu yenna abeera n'emikwano gye era emikwano gyawukana ne baani basanze mu byobufuzi era basanze mu byobufuzi era nabo baawukana ne bali naye alina abafaani be ate naye alina abamuyita faani era nga naye amugamba nze faaniwo nambeemu so nze ndowooza ebyo ebintu ebiri personal that is to him as an individual yeah, naye nze kyemmanyi byakola abikola ate ekisinga obukulu kusigala ku mulamwa gwa nkyukakyuka kubanga talyangako bigambo bye talina lwe yali avudde era nze waavaayo newe luba lwaleero awo tuba tuli ku saidi zaki za njawulo tekyetaagisa nti olwokubanga nti abanda aba oba kiki bine olutalo
His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi lwayimirirako lwa ggwanga lyonna. Okay. Nono ali wano Sendagira amulwanirira. Fenna abali wano fenna. In fact twandize era njagala okutegeeza Sendagire. I want to arrest your fear. Nti fenga tututte eggwanga lino. Tebajja kusiba kuba tulina kyewaziza owamba abantu naawe olinga dda mulina obate aba balina ebikolobero n'ebyo ebitalabikangako tujja bitegeera tibabikola. Okay. Naye abantu abatuwagira nga bali munda mu NRM ne kuseke kwe bali era nga tujja basigaza era oli alowooza nti omanyi waliwo ekibozibozi kye bazimba ne bakigamba abantu ti NUP wejja mwena yakubeera abantu bakimanyi nti n'amagye gajja kusigala nga ga gavumenti eyaffe eddako. Okay. Era poliisi tujja kukola nayo okuggyako abo individual abo abakoze ebikolobero ku bannayuganda si kuffe ng'abantu naye ku bannayuganda abo bo baki abaliwa abakoze ebikolobero etteeka ligamba ki badde manyo jagala badde nkusindika ogambe tujja bakwatako mwe mujja kuba dictator era abamu tujja na basonyiwa kubanga tuli gavumenti. Gavumenti wejja tetta buli omu nti bwena katubasanyewo mwababadde tebakolagana naffe mwababadde batutunya. Omanyi kyewuunyisa nti Sawulo yali Sawulo yafuuka Pawulo mu Bayibuli yali omu ku ba persecutors of the people that follow Jesus Christ. Naye bwe yajja ne yegatta ku ggye lya Jesus bamuwerukaminga. Ebiseera ebisinga ate werukaminga nnyo mulabe wo. So tubagamba nti eggwanga twetegese bulungi. Ekyamazima ndowooza kati kyamukisa nti bano tebakyatwogerako nga bwe bagambanga it's a bunch of hooligans, they are lumpens, they are bandits. We are not. Everyone abatulaba gwolaba musiri omulabanga hooligan. We are the foot soldiers but most qualified and educated. Tumanye ebyokukola and tuyisibwa mu tanuuru. Bagamba iron sharpens iron. We have been sharpened by iron. And today we can take on the mantle of this country. I can tell you. Wotunuulira abantu betuyina mu mugongo gwaffe. Naabo betutabalaga nga gye bali. Waliwo abali mu diaspora nga balinze bulinze lunaku lwonna kudda. Waliwo abali mu NRM nga bakyali eyo bali ku kyeyo. Balaba ebintu nga bwe bitambula basitadinga embeera biki bye tunaayongerako. So tulowooza nti bannayuganda mubeere n'essuubi. Tugenda mu kalulu 2026. Yes. It's a protest vote. Abantu b'e Gambia bejjako na kyemalira gwe bayita Yahaya Jammeh nga bayita mu kalulu. Akalulu kakulu nnyo. Na kyemalira asobola okusuulibwa either nga akalulu katandika wakati mu kalulu oba nga akalulu kawedde. Tubagamba bannange it is a protest vote. Akalulu kanoonye, akalulu kalonde, akalulu kakuume ate baba kakwata mu kabanja. Era bw'okonye ku nsonga y'akalulu entute ku nsonga y'okwegattira awamu koze eno aba PFF gye bali mu kutembe toba gye bali mu kufrontinga mukadde kano. Bwe twogerera bakola dda omukago ne Alliance for National Transformation ne baali bateesa nti singa ne NUP ejja on board ne babanga balinawo ba candidates babiri ab'okubackinga up. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne General Gregory Mugisha Muntu. Gwe ki kyolowooza ku bwegassi buno ekibiina ki PFF kye buli mu kutembeeta mukadde kano gw'olaba nga kulina enkyukakyuka gye kuleeta mu process eno nga bwe twetegekera okulonda kwa buno kwa 2026? Of course bannayuganda bonna abannayuganda batusookayo dda. In fact abannayuganda baagala candidate ogwo avuganya General Museveni bwe kiri. Buli munnayuganda yenna ali sober minded ayagala candidate ogwo. Naye kino kidda eri bano abannabyabufuzi oba abakulembeze okumanya ki kye baagala. Kubanga PFF wogamba nti oyagala owagire Gregory Mugisha Muntu Alliance for National Transformation. Kiki kyaleeta ku mmeeza? Ye gwe amuwagira oleeta ki ku mmeeza? Because that's the practicability of the election. Politics is a science. Si byagundi nti obeereeyo buli kyoyogerako kirina okuba nga kiri practical kisoboka. Kati weeyagala owagire mu kaseera ke kamu ba president babiri ofunemu ki?
Anti yo PFF teyasimbyewo candidate ye ekyo kireke anti nkubuulira nkumenyera balaba nti ono alina obusobozi gundi nono alina obusobozi gundi. Okuwagira omuntu tekiba kinyumo, si kinyumo nti kati guno omukolo gwanigiina buli omu agenda kufuna ekirabo. Oteekeddwa okuanalyzinga no benchmarkinga with other countries. Oba oyagala kukola kyabagambya kyebakola kiki kyebasinzirako tyabagambya baafuna aba presidents because akalu kano kabeera mu rounds 2. In fact akalu kalina kuba mu rounds 2 because what does the constitution say? Constitution ekugamba nti president singa alemererwa okufuna 50+1 akalu kaddibwamu ne bagenda mu second round. Second round ebeera yoyo abadde akulembedde n'owookubiri babiri bokka. Kati wano kisoboka kyekibuuzo nti PFF balukwagwe baba bakyogerako basinzidde ku ki? Bagamba nti Mugisha muntu aina Western yonna agireeta ku board. Nti kiki kyaleeta on board? Because you can find nti Mugisha muntu waina obuwagizi ate ne Kyagulanyi waina obuwagizi. Kati oba supportinga babiri oba okola you misfire. Kiregezo yetaga candidate yogi. So would you buy the idea? Ati nkubuulira nkumenyera nti ekyo kisoboka. Singa osanze Mugisha muntu nti Mugisha muntu agenda kuleeta Western yonna. Era okakasanga ba Western ne wogenda n'ovugayo kati ebipande bya anti bye bijjuddeyo. Oba nti Kasese ye naamuyina kale olina kubeerako ne strong ground yo nti awo wonna wawe kati nga bw'olaba akena nti wogenda mu Lango sub-region. Ojja kusanga nti asobola okuwa abantu baayo kitole. Nti wokwata kwani tugeze ono FDC bamuyitaani Nandala Mafaali wadde nga mu Eastern waliyo banambeshi naye awo alinawo capacity ate bwe beegattako ne power akuleetera abaki abateeso sub-region. Nti ekyo kyobala n'ogamba nti teeso sub-region gwe genda okuleeta teeso sub-region ebeere ng'ogireeta naawe Walango sub-region naawe ogireeta ogambe nti kati first round tugenda kusalawo era mwina tuula ku mmeeza nga bwe tuli wano ne mugamba nti kati tugenda kutuula gwe genda otuleetere wano gwe naawe His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi tuleetere Buganda ne Eastern yonna eri kitole. W'ogireeta n'oli n'aleeta wali n'ono n'aleeta wano kiba kitegeeza nti General Museveni tasobola kufuna 50+1. Aba ekinene nnyo ajja kufuna aga. Era y'ensonga lwaki olwaleero olaba nti bino ebya iPod tebizze buzzi because now iPod is a law. It was countersigned by the president. Nti kati teeka buli omu kati kyateeka era bayinza n'okusalawo ne bagamba nti kati gwe atayingidde bakusiba kuba teeka. Teeka kitegeeza it has to be enforced. Era ojja kwesanga nga tewaliwo kibiina kijja kulemerwa kuliyingira lwateeka. Okitegeera. So nkutegeeza nti bino byolaba Mwami Museveni akola ye n'akufunira Nobert Mao amanyi nti Nobert Mao alina akabinja ka DP ate wali wava mu North naye alina bwaleeta. So ye kyabala nti abala wano n'abala wano nti abo wembamba yina kitegeeza ye abala 50+1. Tibugende mu first round. Era abamu abateekamu lwa nsonga. Kali naye UPA ina okubeera ne beeteekamu lwa nsonga. Si kuteekamu buteesi kuweza namba. Bwe baba nga tolina region gy'oleeta nga tolina percentage gy'oleeta on board. Bwe yali mu kalulu yafuna mmeka. Kati percentage kigy'oleeta. Nkubuulira nti olina okuba ne percentage gy'oleeta esobola okunafuya oli. Naye bwe muteekamu kati n'oleeta Mugisha muntu n'oleeta ne Robert Sentamu Kyagulanyi. Mwongera kugabana eno percentage yammwe entono oli muba mukola ki? So awo kyeŋŋamba nti abakulu beetaaga kuwabulwa. Bwe baagala ddala ekituufu alliance then basalewo bafune omuntu omu gwe bamanyi nti yagenda okuvuganya agu versing General Mugisha General Museveni. Ekitegeera bano abalala babalabise bategeere nti buli gwolabaawo ng'azze ku kikopo simanya alina ali ku kasaale simanya ali ku muzindaalo manya nti oyo yenoonyeza bibye. Neyanziza ekibuuzo kino njagala nsembeyo nakyo mu ddakiika emu. Abantu balowooza nti akalulu kano we kanaggwera kajja kuba kabuluzaamu ebibiina by'ebyobufuzi ne opposition yonna okutwaliza awamu. Is it true? Lwakuba nti tekannaba kuggwa ate nze siri fowateera siyinza kutegeera biki binaabeerawo aftermath naye byonna bye tulowoozaako tulowooza byonna bya mbumbu. Era nga bwe nkugambye tosobola kugaana muntu ndowooza ye. Buli omu alina kyalowooza ekiyinza okuba ekituufu ate kiyinza okubeera ekifu naye we kiyuzaayuzaamu ebibiina and who achieves because tulina okutegeera
asembayo okwachivinga ani afunamu ebibiina bwe biyulikayulika era ani ali emabega w'okwagala obiyuzaayuza kubanga it should be deliberate. Ebiseera ebisinga bano osobola okusanga obubiina nga bwekuba naye nga bumala okwekuba era mwami Museveni bwe yafunamu timwe musobola okubeera ano nga mwerumaluma naye nga ye yafunamu ne bw'ozanya ate ozanya oteba mu ggoolo yo eyo opposition so bwe buzibu gy'osanga nti era kyenkugambye nti buno bwonna byonna obutabanguko ebyo byogambyeko eby'abantu abemulugunya naki bikolera ani at the end of the day. Okay. Bubaka bwe nakafuna ntegeezeddwa nti Tanga Collins asobodde okubanga awangula ate ekifo ky'obwa National Youth League Chairperson kalulu kano nno kabadde kakuddibwamu bwe twogerera nga awangudde n'obululu 21,185 byebitundu 68 ku buli 100 so nga ate gwabadde mu lwokaano naye abadde asinga okubeera omubbi nkanyi ow'okumwanjo ye Brenda Kichoncho era ng'ono avuddewo n'obululu 117 era nga bukola ebitundu 32 ku buli 100. Ndowooza ensonga eno tubadde tuli mu kujoogerako bino nno we bijjidde era nga wenjireese mbadde straight nengamba nti mutabani wa Tango Doi wanaba yayiseemu kijja kuba kitegeeza nti tuwa credibility Dr. Tango Doi naye ate nenkugamba nga naaba agudde kijja kuba kireeta dissatisfaction eri ba candidates kyo kyendowooza ndi kyongedde okunyweza eri ba candidates okusinziira ku bye baafuna ng'ovudde ku bantu nga Sendagire abalowooza omanyi Lilian nze NRMC eyanziba NRM yagaana kukkiriza nti mu kisenyi 1 kisenyi 2 ne kisenyi 3 obubbi bw'obululu bwali to the maximum ne basazaamu obululu obwo tebabusazaamu babukauntinga naye nga ate eyabba yaconcentratingirawo era NRM yagaana okukkiriza nti mu Lubaga division Kaluluko wa Lord Mayor omubbi yabbira ddala kyokka ne bagaana okukola ki okusazaamu so NRMC eyanziba naye ekyanziba mumanyi naye amanyi bulungi obuzibu bwaliwo ku ONC babumanyi bulungi bwonna obuliwo era nze Sendagire nina obuzibu ne ONC ate obwamaanyi ddala so njagala okuyozaayoza muganda wange Collins ne Dr. Tango Doi twakiraba Namutumba yakiraga pointly mukyala Namuganza Pasis yes eyavaayo Minister wa Mayumba yes at the same time ne Collins nakyo kyongedde okulaga nti oba oli awo Tango Doi ye mu kubala wano alabika okuba yali ngambye nti yali musomesaawe mu byokubala yes so kitegeeza mu byokubala yabala bulungi so ekyo nekireetera NRM ate okulaba nti nno oba oli awo ekola ebintu byayo professionally in a way in a good way. Ekibuuzo kyenjagala okubuuza ssaawa zino bw'otunuulira political atmosphere eriwo ssaawa zino ebibiina by'ebyobufuzi binaasobola okusigala nga biyimiridde busimbalaala oluvannyuma lw'okusunsulamu abagenda bikwatira bendera ku bifo oba ku kifo ky'omubaka wa parliament. Omanyi ekisula ebibiina kasookere ku bannaffe bali abalala opposition ekisula ebibiina by'ebyobufuzi naddala ku opposition kyekika ky'aba candidates bwe kyaleeta nti ekibiina ky'opposition newe kiba kirina candidate omu naye nga wansonga nga wamuggundu okay abakolera amakulu mangi nnyo n'okusinga ekibiina ekirina abangi naye nga bali awo bipapula mamese mangi okay so kijengezaako okuleeta nti for instance tuyitula olese ekibiina for example ekya CP nga kirina omu naye nga w'amaanyi nga wansonga so kiddayo eri bannansi bo bali willing okulonda ab'ensonga mu bibiina by'obufuzi NUP kati ku ssaawa zino eri mu kattu kaakattu nno kubanga singa enaalemwa okuleeta cream leaders nereeta ababa omanye NUP we yajja bagicriticizinga nti yaleeta buleesi mu yolero era kulono ne bagamba nti bagenda kuttira muntu yenna ku liisi naye ate ekyo kyali kikyamu ground kekola ebitundu 6 ku buli 10 ati kati ground egenda kubalaga ntuli we mwaleeta twaba olw'obulumi bwaffe nga tulowooza mu abasobola kakati gino emyaka 5 NUP gye badde najjo egy'ebyobukulembeze gyali gya provinga ground nolwawo twamala galeeta naye tukozeeko kino nakiri era akalulu tekalituuse nga NUP tejjeeyo report kulaga biki oba oliawo kulanya opposition byekoze birabibwako naye
naye buli ekyo wekigaana nga NUP erabiddwa mu kusikaasikangana n'abannabyabufuzi abali mu opposition bannaabwe kiba kitegeeza party kigenda kusuula NUP era bwe mba mpandiika akatabo ntandise section ya the downfall of NUP eyo line ngitandise ontegeera kyenkugamba nti olamanyi nze ndi mu NRM naye ate mpulira bulungi okulaba ekibiina ky'ebyobufuzi ebirala nga kikula kubanga principle namba moja eya NRM yali democracy NUP teri mukula kati kusawa zido wabanga luyali ekuze nga ejide mu kifaananyi kya maanyi g'abantu kati kusawa zido the atachi n'amaanyi g'abantu gagenze kyengezako okuleetera Lilian nti ba candidates tebayina literally kyebasobola kukola kibiina for example nga ekya NRM for the mightiness that it has nekera nti NRM wobooleka nakikuleetedde wali eri nti NRM tegisobola gyenkanyankanya na NUP ontegeera mu structure development ne mu lineage kati kulowoozamu ebibiina ebyo byonna ebyayogeddwako mu mwami Mawu okay otunuulira ababikulembera ne bebafaanagana otunule ne NUP n'abo bafaanagana mu NUP nsabodde ku NRM olwakadde kyengezaako kuleetera you look at the qualification of people you look at the readiness to change a society you look at the readiness of changing the politics kaniweza nga NUP kigenda kubeera kyakusekererwa ontegeera kyenkugamba nga tekiri ku right source of changing the Ugandan government actually kyekisinza okumenya bannayuganda era omusajja omugezi ng'ono ebatamwa ate nga there is a possibility nti omusajja omugezi ng'ono basobola omukuba line eri era se mukama wange mu NRM tubeetaaga kubanga tukirabye naye nsaba omuzike ne NRM okusookera ddala nze nebaza mukama Katonda nti NRM ssanyu gyereero okulaba abavubuka abato nga bali mu byobufuzi wadde kusaidia opposition kubanga kiba kitegeeza nti kibalwanirira kyekiri mu ongoing right now nti tuli mu transition of a new generation naye ate nga Sendagire Muhammad era njagala nsigale nga ndi wano waliwo wanasindikidde message bali eyo abantu abatategeera bulungi butwesiba nnyo ku mikutu okusinga ground nebeerabira nti waneeno it's a source of information kitegeeza ne ku ground era kuba twetuli naye kyenjagala okulaga nti transition weebejja ne bannayuganda bennyini babeere ready oku accepting transition yeno President Kaguta Museveni anytime from 2031 wadembe okugamba nti tagenda kudda naye bannayuganda balina okuba nga tebagenda kuzina buzinyi na kusanyuka balina okuba nga bali ready okuba nga bali ready okuyingira mu Uganda eyo etabeeremu the hero of this country so NRM ng'ekibiina kyo ngenda sijja kutirira kugamba nti it's a very powerful party kyawo omukisa buli munnayuganda akyagala akijoininge awulira nga akooye agendeko ewalala kyo tekigenda kufiirwa ate kijja kusigala nga kisonga mbere era bannayuganda njagala okubakubiriza olunaku olw'enkya mu dakiika yange emu tugenda Busoga erimu amakadaaga okubeera nga tumuyozaayoza tugenda kugendaawo ejjinja tuve ejjinja tugende Kamuli okubeera nga tumuyozaayoza okubanga yaraninga mu sek n'ebyo n'ebyalimu tumugumye nti byakoledde Busoga bingi era Busoga ekyamwagala ne NRM okutwalizamu nti ekyamwagala NRM nsaba bonna abaliko basigale nga bawa President Kaguta Museveni n'abo abatali ba NRM naye nga bafunye omusana ogwo omanyi ku kabonero kaffe kuliko omusana nga balabye omusana ng'ekitangala kibatuuseeko bawe NRM 226 231 bawe President Kaguta Museveni ffe tuliwo ku protecting the gains naye ate bannaffe bo baliwo ku protecting the vote so we shall protect the vote in health sector in security in everything infrastructure ngere ekigendererwa kyakubeera nga bannayuganda bagaggawala okuva we bali okutuuka ku level endala neyanziza njagala okubanga nebaza omukulu David Mosiri nebaze n'omukulu Sendagire Muhammad mwebale nnyo kutegeka kakawungezi k'olunaku olwaleero nenjagala okunzika nga njagaliza omukyala Nantale nga njagaliza omuwala ayitibwa Kisaache Elizabeth Mbowa amazaalibwa amalungi nonno agenda kuweza emyaka egy'obukulu 5 Jessica Nantale maama w'omwana ono obubaka buno yabuweereza era
munnange twagala nnyo okubanga ate tutumirako munnamawulire Mbowa Nathan ate ne famire yonna okutwaliza kuba nti ezzadde lino ate liwezezza emyaka 5 tumwagaliza mikisa myerere n'okuba nti Mukama Katonda muteramu obwangu mu byasinga okwagala n'obulamu obulungi. So tweyanzege mwebale kutulaba mwebale kutwagala ate naffe omukwano ogwo gwe tubaweereza nga tuwagaliza omwana Kisakye Elizabeth Mbowa amazaalibwa amalungi. Sisobola kubanga nsukkawo omulama gubadde ku byabufuzi nga tutunuulira ekiri mu bibiina by'ebyobufuzi mu kugenda maaso n'okusunsula abaagala ebifo bya MP mu constituencies ez'enjawulo. Njagala kubeebaza abatambudde naffe n'okubaagaliza ekiro ekirungi. Mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.